Christmas nzikalidde mu program eno muvubuka wa leero kulamusizaako ssebo ne nnyabo mukama yeebazibwe olwa byonna byakusobozesa oluti program eno muvubuka wa leero yaweebwayo eri ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone ekulemberwa ekitiibwa Ssalongo Robert Serwanga. Ministry eno erina departments nnyingi oba ebitongole ebyenjawulo mu ministry eno yennyini naye nga weesanga bannankoba-zambogo be basinga obungi ogiweererezaamu si kuba nti bekikakatako naye okuyaayaana okwo kubaawo ng'ate balina ebisaanyizo obwakabaka ne buga nti anti keezaala mujje muweereze Ssaabasajja Kabaka. Pulogulaamu muvubuka wa leero mbaleetera abavubuka ab'enjawulo naddala bannankoba-zambogo ne babaako eddoboozi lye batuusa eri abavubuka abalala oboolyawo oyo omuvubuka naye n'alondamu ebibiri ebisatu n'atandikira okwo. Jjukira nti abavubuka be basinga obungi mu nsi yonna. Kaakati ate ffe wano beene yasoosowaza n'asiima omulembe gwe gube gw'abavubuka. Ekyo kinajjukirwanga. Tweyanza nnyo tweyanzeege ayi beene. Ndina omuvubuka enjasabiggu wano. Omuvubuka ono munnabitone alabiddwako emirundi mingi ng'ayogera ku mikolo egy'enjawulo muli okwanjula embaga ebivulu tutera oluusi omusanga mu masomero nga bamuyisa ayogereko eri abayizi ndowooza n'obusomesa musomesa naye anaatubuulira ye Ssenfuma Abdul Nasser Sentamu badde nkujja nno bankutte mu maama Wambogo omukongozi nsonsaasi ejjajja Kayiira onsasira omuzukulu badde mututte weewaawo ensekula bulungi amina abantu batole kusala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndi musanyufu okubeera wano ku TV ya Buganda, TV ya Kabaka telefayine yaffe. Amina. Esebo. Oli oti? Ndi bulungi. Weekend zikuyisiza zitya? Muli mu season muyola? Season bwe kirabika muli mu season muyola. Eno tugiyita ya kusiba bantu. Omuntu yenna atali serious wano we babasibira. Abakola decoration, abakola muziki, abalungamya n'abafumbi yakusuubiza birala aleeta birala kubanga enebera yakanayo cyane. Omwogezi n'owaye ssente n'aweereza mulala bakikola nnyo ate gwaweereza naye tamuwadde ngaye naye tamuwadde nagamba ate sooka ompe abo bangi weewaawo esebo oli awo munnankoba-zambogo wendi kaakati omukongozi esebo oli munnabitone esebo obitandika ddi? Eryo lyolaba libongerako eryabidduluza bidduluza endijja Makerere nze Sentamu Abdul Nasser kati tuli Makerere eyo nali wabidduluza entertainment nze nate bidduluza mbadde manyi birala manyi bitamiiza ndi wabino ebisanyusa kakati nelinkalako awe nezuulira nemmanya nti nsobola okuba ow'enjawulo mu bidduluza n'entambulira awo era nelinkalirako ddala. Kale mukumanya ddi lwe nezuula kaŋŋambe Makerere era oluvannyuma lwawo sadda amabega. Makerere ng'okola biki? Makerere nali nsoma busomesa naye nali mu nkoba-zambogo nenfuna obukulembeze obwabidduluza akulira entertainment. Twali basanyu nnyo mu kaseera ako ntwawangula engabo gye twali tuludde okuwangula. Kale bwenti erinnya nendisigaza nga Baganda Nkoba-Zambogo basoga nseete ekitwala baali batutte naye kwolwo bwe twajja tebaddamu kukwatako mu bukulembeze bwa mukadde waffe wa mukwano gwaffe Sejjengo Beeka yali ssentebe ebiseera ebyo Nsubuga Twaha bwetyo bwe twatambulanga ne mukungu ow'ekitiibwa Lukwago Rashid kati dokita bwetyo bwe twali ebbanga lyonna ne bwe navaamu era nenfuuka sipiika Ssekamwa era nasigala bampita bidduluza olw'ensonga eyo. N'olwekyo ggwe oli wa byansanyusa okusinga ebyennaku sibitegeera nsinga kumanya byansanyusa bwe ntyo weewaawo esebo bw'ofuluma university ng'omusomesa
mu biddulu zaabyo bino osinga kukola ki obwo obukugu obuliruddawa bwe nafuluma university nalowooza okukola ebintu ebyenjawulo ebigwa mu bitone ng'omusomesa ng'eno bw'okaako ennoni butereevu nazanyako firimu tuzanyeko drama naye nalina mikwano gyange abayimbi abandi okumpi ne bagamba alwaki tojjaako ene waffe mu kuyimba mu bivulu ogenze kooka okuyimba nali nkuwulira naye nga sikwagala nnyo ng'omuntu kakati awo we natandikira ekyomukisa omulungi mu nkoba za mbogo erina engeri gyezimba omwana naabanga amanyi ddi oyogera ki nawa totulaba tufuba kati lumu yali minisita w'abavubuka ow'ekitiibwa Florence Bagunywankalu nangamba naye osobola okukola emikolo lwaki toyingira emikolo na bino byokola birungi n'ogendera ddala maaso kyasigala kinkuba mutwe ne ngamba nsobola era nankwasa abakulu ab'enjawulo abaakola kye baasobola nange nentandikira awo kati wano we tuli ssebo okola emikolo esebo kwanjula mbaga egy'oluzungu n'oluganda oluzungu oluganda ndowooza byebyo ebisigadde tuba tuyiseeyo buyisi twewolayo bwewozi olw'omulimu kubanga gwo gukutuma era ndowooza byebizibu ekisinga okusanga nti oli ajja kugamba nze ndi Munyoro ndi mu Lugwala naye abagenyi bange benninda baganda jangu obanyanyirize nakati waliwo yangambye waliwo sente no nyingi ayagala omwogezi ayogera akyoli okitegeera ayogera oluzungu n'olukyoli n'oluganda ng'amanyimu wakirika kaindowooza bwe buzibu sente weziri oba ozirya ezo ngenda zikulekera ez'olukyoli kanzikulekere muganda wange 3 January sente weziri kabadde ka sente kalungi kabanga kakati mbaga kwanjula n'ebivulu esebo byosinga okuteekamu essere okusinga kati amanyi we gali obusomesa nabuwumuza kubanga emikolo gino olusi gituwamba kati tubadde wano nga twogeramu emabega kaawo nti ojja kwesanga ng'emikolo gikutandise ku Lwokubiri ennaku zino tetukyalina lunaku n'Olwokuna Olwomukaaga kati mukama wo tojja munnyonnyola n'abaana b'eggwanga togenda bannyonnyola kubanga gwe obeera obakolako obutali bwenkanya oli akuwadde ssente ze ayi tozze kubanga gwe ate oli mu bibyo abaana bano butereevu kati omwana olw'ensonga eyo nagiwummula era bansomooza nze mmanyi lwaki wawummula olunaku olwo Olwokuna okola omusaala gw'omwezi ogw'essomero nakyo lwakubanga nakwera kuyitibwa okola omusaala gw'omwezi ogw'essomero nakyo kikulu mu lunaku lumu butereevu kakati atula ku terefayina mwami Sentamu Abdunasa lwaki omuvubuka yandyetabye mu bitone nga byokola mu buweereza obw'ebitone amiina oba n'ekirala kyekiremesa abavubuka olowooza abavubuka tebalinaamu ebitone ebiri eyo ebikusike tutandikireyo oba tutandikireyo ndowooza wetunagire oli atooka okwegomba omuvubuka amanya ddi nti nkirinamu nga gwe w'ekitiibwa Wagunywankalu bwe yaŋŋamba olimu ekyenjawulo wandyogedde ne ku mikolo butereevu kakati katandike n'ebitulemesa bankubuza bingi katandike n'okusoomozebwa ekisooka kwetya abavubuka basinga tulina kye tubeeramu mulina ogamba nti kanku ekyokulabirako twogedde ku binene ebirala naye waliwo ekitone ebigwa mu byemizannyo ng'omusambi w'omupiira afuna ekitone talent naye ng'olusi weetaga skill kati nga gobogaye nti wasoma MDD naye ng'ate already wali olina ekitone bonna mwasoma nabo tuli babuuza kakati ekikulemesa kulowooza nti ojja kukola nga mwami Bilimu yamaze emyaka 10 n'omusobyo nga bw'alina okukola kati ekyo kitutiisa kumba ate olina okutambula empola oba okiwulira naye ng'ate oyagala okiddusa speed ekyokubiri ebitone ebimu kanku ekyokulabirako okuzina abantu bafunidde ddala mu kubiibya era omulembe guno tutandise okulaba abaana abazina kamwogere kati nga Rita Dancehall tumulabye ku nnyonyi ng'atambula agenze nadde eno naye ng'emabegako abantu badde tebalowooza nti omuntu asobola okulinnya ennyonyi olw'okubanga azina amazina
nina omukyalo omugwe naliko naye nga tunyumya naŋŋamba nze saagala baana bange bazine ne bwe kubeerako radio saagala ne mugamba lwaki naŋŋamba kinzijukiza embeera embife mwe twakulira nga mama waffe tatukkiriza kukola ki ne mugamba kyokola kikyamu omwana ono ayinza okuba nga amaanyi ge gonna ate asobola okugamalira mu ekyo wadde ffe twakitimba okuba ekibi ng'ate kyandibadde kirungi. Walimbuuza ndi Nandujja ali bubi omulimu gwa Nandujja ki mubibi era musanyusa si mazina mazina ebyokuyimba bigenderako nvandiirwa naye nga erinnya lyafunye yanyumya si kimu atatambudde buli wamu atuuseewo okulembeza waggwanga ki mu nsi muno gwatakuteeko mu ngalo kati ago ge maanyi g'ebitone naye gwe bw'oba owulira ng'olina ekitone kwekidda ku kiri ekibuuzo ky'omubuuza nti omanya ddi gwe bw'oba owulira nti olina ekitone ekyenjawulo noonya abakirina so saba abalowooza nti kibi oba kikola ki abo abakirina era kyovula baffe nga bannabitone tulina omulimu munene okwagazisa bano abato omanyi omwana akyakulala bakyakola wali we tugenda tujja kwogera ku bizibu bye basanga ng'ebiragalalagala naki abantu bano ababikyawa olw'enneeyisa y'abaki y'abano abaliko bye bakola kati omuntu yandibadde nga bwe yeegomba ekyo ekitone ayina ekifaananyi kyatunuulira n'agamba njagala okukola ku tv biri muye matovu ali mu kifaananyi kye neetaaga okumanya nga n'omuzadde asobola okuwa omwana we nti omwana wange oyo yogerako n'ebigambo 5 ne yeesiga ekyo ky'onoobeera kati nze njagala nnyo era mpagira nnyo omuntu alina ekitone okunoonya abo abakirina nti oli muddusi wa misinde noonya woonoddukira era eyo gy'oddukira gy'osanga abakola ki abakirina abo bajja kukuyamba kubanga kati emabegako obwakabaka bwa Uganda bubadde na radio kati waliwo telefayina yino n'ebirala bingi bikyakola ki era obwedda bwe nasheyalinze abantu abasinga obwedda baŋŋamba bali ewalako n'emitala w'amayanja baŋŋamba ffe tugenda kubeera online nga batulaba kakitegeeza tekinologi akoze eki kati ebyo byonna biraga nti omuvubuka n'ebitone alina okuba nga atambudde era neyeegombesa ekisooka kwegomba ekyakunoonya oyo akola ki jjojja obukugu n'otambulirawo mpolampola. Weewaawo oli ku telefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nine munnankoba za Mbogo Sentamu Abdul Nasser Bidduluza munnabitone era yaga nti ebitone tomubuulira ate kirala tomubuulira ate kirala kakati ekigambo kwekkiririzaamu kikulu okwekkiririzaamu okwo nti kino nange nkikola ki kikulu mbeera ki ebeerawo ng'omuntu alina ekintu naye nga mu bantu tasobola oba kukiggusa ffe tuyinza okuba tuli ku mikolo ekyokulabirako olinaga sewo omwogezi nawe yanguye enjala etuluma tufa muga ti kale maliriza tuwe essaala y'emmere naawe ndi katompa muzinda nesigamba nti essaala tagimanyi essaala agimanyi ey'emmere naye okuyimirira mu bantu nga talina kwekkirizaamu okugamba leero kansituke mbawe essaala juzi nali mu mukolo ndi mu bakristaayo abazze bayisiraamu naye nga respect abayisiraamu bali kambawe baba batuwa essaala yaki y'omukolo omwogezi waabwe nga si musiraamu n'anoonya awo atuwa edduwa naye nga buli omu olaba omuzindaalo akola ki ng'ate eyo obusiraamu esoboka mangu kiki mbeera ki omuntu okutya abavubuka obutekkiririzaamu obumalivu obwo bulirawa obuzibu obusinga obunene nja kuzzaayo ku kiri kye twatandikiddeko ng'onootya okubaako ky'okola tya kikyonoofulumya kyakutandika okutandika okwo kwe kusinga obuzibu ffe bwe twali si bwe tuli nja kuwa ekyokulabirako nze ntandika okwogerera emikolo nga ndi mutono nnyo ndi mumpi nnyo ndi muto nnyo era bakadde baffe abo abaatukumaakuma olw'okuba twalina nkoba za Mbogo nga bwe nkugambye baakubiranga bukubirizi bakulu ne baga nti nina omwana gwe nkuletera amanye ennono amanye ekyokukola naye sayizi era nateranga nnyo okubagamba nti ekisumuzo kya train tekyenkana nga kidomola kaba katono nga kwe negumiza mu kaseera ako kati okwo okutya abantu kye banaalowooza kwe kusinga okuleeta obuki gwe bw'obanga
olowooza nti oli muzannyi wa katembo oyinza okubanga abakuli okumpi bagamba tosobola naye nga gwe okiwulira kikole kubanga nga bwe twagambye mu talent nga towoze ku bunabuddu wabeerayo skill gy'osobola okufuna era abantu bangi bali mu bitone ng'olaba takirina naye ng'agezezzaako ng'era abamutunulira bagamba amanyi abo be basinga n'obungi anti gwe walabyeko nga ye mwana kati mu bano be tutunuulira oba tuli ku bayimbi gundi oyo ayimba mukama yamuwa bannanga ayimba naye nga teri amanyi kuyimba kwe bamanyi oli ayimba ffe bye tulaba nga si birungi naye ng'ate abantu bye bakola ki bye baagala kati okwo kwe kwekkiririzaamu nga bwe ntera okugamba kipolitiiki osanga si ye muddusa asinga butereevu kubanga iriyo jjajjange eriwaffe natitevira Maria ayigga enjobe n'agigoba emitala egi esatu n'agijjangawo ne bagikwatira ekitende talina ngatto mu kigere tokiraba naye kati bwana birimu ye waliwo n'ekigambo kye bayita omukisa kati kipolitiiki oyo mulaba kituufu ayinza isina kuyinza si yasinga okudduka wali abamusinga n'abaakulembera naye ye olw'okuba nti yeezuula Katonda we yamuweera omukisa awo ogusanga juzi Balunabba yali ayogera ku mukadde asinga ensi yonna myaka amuwa 10 oba 14 butereevu naye lwaki yasinga kubanga ye yeezuula oba baamuzuula ne bamuwandiisa waali wamusobozesa ne bamuwandiisa naye muno tebaliimu abantu bangi nga tumukkiriza bajjajjaffe ne bagamba oyo yafiira ku 127 naye bw'okebera ku gogo ng'ekugamba eyakasinga okuwangaala 1015 noga ye neyizimume bw'onoobabuuza nga bagaatulaga obuzaale oyo teyafuna mukisa kukola ki butereevu gumutwala mu bitabo kati awo wonoonyeza omukisa ogwo n'okunoonya wawoolaga di na wa bwe nno nja kukuzza wano amiina naye kati nkuwadde eddakiika emu n'ekitundu esebo nsaba owumbewumbe obubaka bwe eri abavubuka ku nsonga y'ebitone n'obbikuza n'obbizuula weewaawo naye nze omukisa omulungi gw'ompadde obubaka bwange eri bannabitone era abavubuka ba Buganda bonna abali eyo wezuule sooka omanye ki ky'osinga okutegeera bw'omala okukimanya noonya amanyi ekyo ky'okola oli musambi wa mupiira ozanya katemba okola ebirala bingi obukulembeze nakyo kitone tuuka mu bakulembeze naye omanye oluvannyuma bw'onoomanya ebyo bajja kwongera obukugu kubanga ekitone tekitambula kyokka obubaka obusemberayo ddala bannabitone era ebisinga okutta ebitone z'empisa buli bw'ofuna ekitone enduulu neevuga n'olowooza okoze eki omazeeyo awo wasinga obuzibu obunene bannabitone mwenna be tuli nabo abaasukkuluma n'abakyali wansi ddala empisa ze zifuga omuntu bw'abula empisa aba alemereddwa buli kimu sembayo nga mbakuutira okubeera obulungi n'okubaagaliza ndowooza eddigandaalo eddungi muno mwe tulaga aliko BBS Tefine munnabitone ono nja kumuzza twongere okwogera ensonga nnyingi kaakati n'akadde keekaako tugenda mu pulogulaamu akalakya Merry Christmas musajja wa Kabaka 2 Matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale sama